oli agera nakuyimira akayimba nakutereza nodda mu nteeko nga okukyagala nako nakukubadde mu mutwe nakusimuulamu ekyo booteeka okumuwayo akasente. Covid bagiwonya ne batuyiza eddagala wano ne tulebikirira simanyi ne tonyokeza twekanga nga tuwonye Covid ffenna ne bateerako ennyimba ne tubeera mu nju nga twerokinze naye nga tuli basanyufu. Kati baba nga basobola okutuyamba abantu ne bawangaala ne batafa Covid, lwaki tetubateekamu ssente ne tukuza ebitone byabwe ate tugenda ku exportinga bano abayiye ebintu byabwe tubanga naffe tujja kubanga tubiteeka ku TikTok nga tubiteeka mu video mu documentary ne tubitwala ebweru naawe bali ne bakuweereza ssente aba TikTok ne bakuweereza ssente aba Facebook ne bakuweereza akasente ng'oli wano e Uganda n'abalala basobola okugenda ebweru ate bakomewo. Tubadde n'ekizibu nti abantu babadde nga bagenda okunoonya visa ne baganda bwe zibaweereza. Waliwo naye omusuubuzi akaaya n'ennyo nga bw'abanga bizinesi ye etambula naye bw'okuggyako omusolo n'akavaamu mu buserema osooka n'osasula withholding n'osasula ssente z'ekifo ogenda okukola oba oluusi tonnafuna n'abantu naye nga baagala ssente kiro nnyo bazzeko ssente nga balina kye banyambye okukola naye kakati bw'okitunuulira sayidi zonna ffe kati tumanyi entambuza gavumenti bwe bagitambuza. So bwe tuba tupulaninga nga tukola ebintu byaffe mu music tuplaningirako nga tutegedde ne gavumenti kyenaakola. Bw'obeera ng'okyali muto oyinza obutabeera na mukisa gutegeera mugaso gwa budget reading, naye kati nze ng'omuyimbi ali senior ntuula n'empuliriza nti budget reading ssente bagenda ziteeka mu sekita ki. Sekita gye basinga okuteekamu ye sekita gye neesibako n'empandika y'ennyimba n'enkola kikuba waliyo ki esente. Secondly, politics okuyingira mu music kiyambye nnyo gavumenti okutegeera music okutegeera sekita. Tetwagala license nga bakanyama kubanga kanyama akola ku kifo kyonna ekisanyukirwamu oba akola ku kizimbe oba awerekera muntu VIP mutuufu olabira ddala awerekera omuyimbi olabira abakuuma ebivulu ku miryango olabira ddala nga mu butuufu obulamu bwaffe tutambulira mu matiga. Ffe gavumenti yandibadde etuyamba netuwa license netubeera nga naffe tujjako omusolo ate netuza eri gavumenti kubanga buli kanyama akola ku night club ng'afuna emitwalo katugambe nti ng'olina license twekawo neteeka omuntu ali license alina okuba